Olunaku lwa Saturday ne programu emikolo n'embaga ku Bukedde TV ekutuusibwako buli lwa Saturday ne Sunday essaawa zibeera 12 zennyini nange omuweereza wo Josephine Namakula omwana ow'olugave abasinga gwe manyi nga Kauma Ozi feffeka abeesigaliza vibe ya weekend kasuubire muri bulungi gwe wenna eyakatweyungako nga show giguddeko Saturday just in case mukwano njagala okutegeeza nti eno show buli lwa Saturday ebeerawo ate era ne Sunday olunaku olw'enkya egenda kubeererawo ddala ate nkoowoola mmwe mwenna abagole abatudde mu madiiro gammwe omukolo oli awo ogwetegekera meeting muzituula naye nga tonnalowooza ku mukolo gwo lowooza ku Bukedde TV nti erina okubeera ku mukolo ogwo guweeseza ddala ekitiibwa omanyi kyekitegeeza nga Bukedde TV eri ku mukolo mukwano gwange togenda kwegisa just tukubire ku namba eri wansi osobola okubuuza ebisingawo ebifa mu programu y'emikolo n'embaga oyagala kulaga Saturday oba Sunday kyosalawo kyetukuwa era nga mukwano olunaku olwaleero nyambaziddwa ba Style Nation Bridal Boutique be bampadde engoye ennungi Royal Magic Touch abeera ka makeup kansooke nkwanjulire omukolo ogwatiise ensi n'ensi ate nga abasinga temwagulaba Bukedde TV twaliyo nnyo bakama exotic ashers be bakola ku mukolo ogwo era nga mulungi Gloria ayitibwa Baby Gloria n'omwami we Jonas bakifuulidde ddala official n'embaga yawedde yabaddeyo ku Friday wali ku Speak Resort e Bunyonyo era mbasuubiza embaga nayo tujja kugireeta mugirabe mugyekkaanye wabula olwaleero nkuleetedde introduction yaabwe bannange banji abali ku TV nga wakula owulira omwana ono Gloria ekintu kye yakoze kya muwendo ate era kya kitiibwa yafunye omwami gwe yenkana naye mu myaka omwami amusiimye atakkiriza okujja mu bakadde nga tamuddusiza buddusa kawundo kakubye eddinisa ate nawandaba akkirizanga nnyo ogende n'oyo omwami ali redde okutwala nga si bya kawundo wabula nga mweyagala ebyaddala nga woolaba bengenda okutuusaako Gloria mulungi omukolo gwali wali enalumunye mu maka g'omwami n'omukyala Bassennyonjo era nga ffenna kimanyiddwa nti omukyala azaala omulungi ono Gloria ayitibwa Betty Nakibooka ate agattibwako erya Ssennyonjo kuba ali mu maka ag'empeta Banyonyi mukwano kyali kiyitirivu nnyo. Batandika n'eddiko bakozesa glass white and black tables ne batabikamu round tables ze bateekako ebitambaala bya black ebyavaayo obulungi era ne bisobola okunyumisa ennyo ekyo kyennyini kye baali beetaaga. Obutebe bakozesa type 2 omwali king chairs eza white mwali box chairs ezaali eza white and black ezanyumira ddala obulungi. Truss oba giyite ceiling naye yali very simple and class mwalimu chandeliers, small crystals, lights n'ebiralalala ebitonotono ebyasobola okugirabisa obulungi n'okwaka nga woogiraba. Wotudda ku bridal area y'omugole omukyala bakozesa gypsum board eyali mu kkala ya white and black eyali unique ate nga mukwano tesangika bateekayo screen backdrops ezavaayo bulungi ate nga ziyaka nnyo.
omukolo obwatinse ennyo ogw'omukyala omulungi ennyo omuwala omuto eyalese abangi Baby Gloria oba abasinga gwamanyi nga Gloria mulungi. Essaawa eno funyeeko time era nga twagala tubuuze ku mami kyabadde kitya. Mami mwebale kutegeka. Mukama tumwebaza abadde mwesigwa yatukoledde omukolo omulungi. Tetujja kugamba nti maanyi gaffe, tetujja kugamba nti nno kubanga twakoze bwe tuti nnyo n'ekyabadde kisa. Gloria akuzaali atya mwana ki? Tetujja kugamba nti nali 100% perfect naye Gloria abadde mwana mulungi. Gloria tatutawaanyiza. Gloria nina engeri gye nali namutendekamu nga nze mama wange yanjigiriza okuyingira n'enkoko. Kati ne Gloria twamuyigiriza okuyingira obudde nga bukyali misana awaka n'akiyiga ne bw'oba ne pate ng'oli mukwano gwe kasitebeera nga obudde buyiseemu ng'ekiraba ajja kikuwa yajji akomewo eka. Kaakati twebaza Katonda nti newabadde ku university nga tetumweraliikirira abadde mwana mulungi abadde mwana omuteeketeeke ate mukozi ate kwegamba bw'oteesa naye n'ategeera nti kakati omanyi kino kye tulina okukola omanyi katugenda kukola kino. Gloria mbadde ntwavolinganga naye ne tugenda naye naye ngeri omulaba niwe tuba tulina oba gye tugenza okuweereza yeenyigiramu nawana waka yeenyigiramu. She's been a good girl. Kakati nzikiriza ali ku Bukedde TV tutandika omukolo gwa Gloria mu butongole. Abako olwamaliriza okuzaalibwa nga bamaze okubagabula emmere we batyo basimba line olw'abaana ab'obuwala abasawo ne batandika okubagema. Mbadde nga musabira omuntu omulungi agenda okumuwa emirembe. Kati yafunye omuntu omulungi baawe musajja mukkakkamu musajja ateeseka naye baagala nate bonna nga bonna bato mu myaka era wennyini mami we mbadde nzija nti omuntu ali yayinza okugamba Gloria emyaka nga mito abazadde abasinga batya okuwaayo obwana bwabwe n'agamba omwana wange akyali kasooke yeetegereza ekimala naye omwami oyo wafuna buvumu ki obumukkiriza asobole okujja mu bakadde amutwale. Omwana bulijjo bw'amala okusoma otandika omutunuulira n'ogamba oba ani gwali naye oba ani mukwano gwe. Kati being a celebrity abadde n'emikwano gy'abalenzi ate n'ekirala nze mbadde nga nkola mu peji ya Facebook nga ngenda n'entunulayo ng'osanga yabamukwana bangi abamu bamukwanira ku simu yange nga balowooza yiye kati nga naye olinamu boolaba ng'olaba nga babuvunaanyizibwa n'omugamba waliwo ono nno yagambye bw'ati bajja kuba bulungi nga wali abasajja bavunaanyizibwa no ali bw'ati ne bw'ati naga ajja kuba bulungi. Kituufu omu natuuka ne mugaa gwe mwana gwe ogenda kwera lwaki buli muntu akwana tomuliiko nagamba bajja kuba bulungi paka bwe yaleeta omuntu okumuleeta nga mukwano gwe. Kuba engalo nga weebaza Katonda, kuba engalo nga weebaza Katonda, kuba engalo nga weebaza Katonda. Abaana tubaye ku ngalo mpolampola akubireko mu ngalo mpola abo basawo abasawo be basooka ne baggulirawo abaana abalala ababuuza era nga bye bino bye bategeeza bye bajje mu bantu baabwe be bava okugema.
tugenze ne tujjanjaba abalwadde bonna babadde balwadde bonna bano bonna nga tujjiddwa asibulwadde obubi naye limu obulwadde obulungi naye ekyomukisa omulungi tusobodde bonna bakolako mukama yeebale ne babeera bulungi amiina naye mu balwadde bonna waliwo omulwadde atulemeredde okubeera nga tumukolako oteekamu naye oboneeraliikiriza abadde ki omulwadde oyo tugezezaako nga wetusobola naye n'atulemerera mukoze mutya olwo kati tulese tumusindiseko ddwaliro eritusingako awo murifalinze kitulo go and talk about me where you go weewuunya weewuunya owala Steve Friday yagira mu ddoola eno bagambye nalumunye teri flexibility awo netujja nga tuzikyusa era naffe twandise na ddoola naye abigamba byagaba naye nga ansanyusiza nnyo ife naffe tusanyusa obalaba bannyabo eladde nnyo abaana tubasanyukireko bano agambye atya ekyo olira agambye atya kati lunaku lumu tuba tuli awo nemubuuza naye ani kati yaliko oyo nga mukwano gwe just a friend kati nga naye nga mami nawe omanyi Jonas nti mukwano gwe Jonas muyimbi Jonas mwana mulungi wa chachi mukwano gwe naye nga simusuubira nti manyi ba mukwano kubanga nange mikwano gyange baana balenzi nnyo era mwami wange mikwano gyange ojikuba amasema ono gundi akuyita because like abaana balenzi nze bannyanguyira kakati nemuga atotubuulira nga nze mmanyi abisaagiramu tuba tutambula ne tusanga emmotoka nga ya Lexus nemugamba emmotoka ebwetyo efaanana ey'omuntu yali yalingira ebintu nangamba noli lwaŋŋamba totubuulira biki ebyo bwe biti byokusaaga nga mmanyi asaaga nanga nti nno yagenda okumpasa nemugamba ogambye no oyinza okwekanga nga yagenda okumpasa nemugamba ogambye eki nensirika kati ekiro nendoota ekirooto nga waliwo oyo nga musanze yennyini mu t-shirt ya white n'empale ya black n'afukamira wansi n'ahaginga naye omuntu eyahaginga yali muntu nga mutono ng'ate oyo ono neŋŋamba ani ono mu kirooto nga mutegedde yeye we twagenda awantu awamu n'amugamba genda mu restaurant gwolye okole n'ebintu byo kompyuta tojja mami ajja ttabuka bw'anaakulaba nga anaalowooza nti waliwo ekigenda mu maaso n'amugamba anze nk'oyo bikweka mami njagala abimanyi ani agamba omulenzi kati omulenzi bwe yajja ng'ali mu t-shirt gye namulooteddemu n'empale gye namulooteddemu mu kujja ebya Rio mu kujja okundaba nentambula neŋŋenda nga saagala bikkiriza wadde nali mubuuza nti nno baliwa naye nga tempulira omwana wange muto kituufu kati nga tukyalina obudde obw'okubeera naye buwanvu bamwagala bagira bamuleka ate ogira n'obibuuzaako ate n'obita mbuye bw'omwana yeeyambaza tamanyi olwanaabuzabuza bw'ati ate kabate akabino kali mu kulwa emmotoka soolabye wali ezituleese zizze lwa nsonga nti senga
mu luggya muno yatulagirira n'atugamba nti omutuuka mwogeranga bitono nga bye naakwogerawo kola bwoti wetwogera nya koyogedde ku senga ye mukulu koyogedde ku senga olw'omulujja muno olw'omulujja muno senga Tereza mpozi senga nza bampita atya kati gwe yakomba enziro ku mugongo bakwongera engalo kati kola bwoti ye mukulu bano bonna bwolaba wano banjenaze ye nkakasa senga yakulagirira omumanyi yemuke obayiseemu amaaso omusongemu ajja atubuulire anti ate bakulu batukoza batugamba abantu abakulu tebabayisa bakwongera engalo kati kola bwoti koma bwotuule naye bambi najja wano ng'era bwatyo bw'ali bigambo bye asaaga neera alina waakoma yeegendereza nga talinga abavubuka boolaba biraba kituufu abapaalapaala by the way so mu kirooto ekyo kitegeeza Katonda yali akulaze nti ye muntu omutuufu si kyekyo kyokka ebirooto nina bingi ebya Jonas ne mu acceptinga nentandika okumwagala because kyakuprocessinga togenda kumwagalira lwampaka mami tewabuuzaako mami n'omuganda naye yoona omutuufu gw'otutte okusinziira nti wasomanga mu message ze ng'olaba mulimu abasajja ab'amaanyi abasajja ab'obuvunaanyizibwa bandyetaaze Gloria ekintu ekyo wakikola otya oba wakikkiririzaawo n'ogamba kaŋŋende ne kino omanyi it's good omwana ogenda n'omuntu gw'ayagala nze nagenda n'omuntu gwenjagala mami kattirizaawo nnyo nagenda n'omuntu gwenjagala mwami Ssenyonjo ye muntu gwe nali njagala antegera nange mutegera kale katuyite mu bwangu senga omulungi abantu bano kyekyogeddde okitegedde bulungi abantu bano kakasa mu bangi abaabuuza mwe mwajjira ne Ssenga ow'ensonga Ssenga eyasengeka ensonga z'omwana omuwala Gloria era bw'atyo naye n'abaako byabuuzibwa oluvannyuma n'asabibwa okuggyayo omwami okumulondayo n'okumulaga mu lujjudde. engalo tusongeramu kasakajanja ankubuulire nabadde musanyufu nga siri musanyufu kubanga omwana wo okumutwala kituufu gw'oludde naye ebbanga ddene omuntu agenda amutwale forever naye mami ajja n'akulabako ajja n'akulabako naye kati ekisenge kigenda sigala kikalu kituufu ekya Gloria gwe tomanyi kyekitegeeza tonaaba kuzaala mwana n'akula n'atuuka ne bamutwala nze ne bwe nkyogera nina amaziga mu maaso nti omwana wange bamutwala lwakuba amutwala manyi agenda mukuuma bulungi naye gamazima gali nti fembi ne ddadi tulina ennaku tulina ennaku atolaba balese ente eyo giraba gye balese girabye nogiraba mugambe eddadi tugiwe abalala bagikole ki bagirunde tusala giteekaawo naye yagifudde mwana ojjayo edduga za tayozi edduga za pavers naye agisombire kwegandooza alabanga nze nategedde yekyawulira mu mutima musajja wattu naye tetulina kyakkola alina otandika obulamu alina okgenda nolaba ne ku bazzukulu ndabe ku bazzukulu naye is not easy erinnya bwe lyatambula edda naye lindako ono ye mwami waabwe omulungi Gloria mulungi ekituufu kubanga badde neeraliikiridde nti abaabukedde bali wano senga egijja emikolo gyaggwa togamba ye mwami waffe naye weebale kututaasa bannange bino byonna senga abikola ku lwani Gloria mulungi Jonas musajja mukozi Jonas musajja ayagala abantu Jonas atwagala atuwa ekitiibwa Jonas ayagala mukyala we bane baliko omwana wange anyumirwa obulamu akitegedde mami bamwesonyiwe twaniriza sabu ya Buganda sebo mukulu wangi yoyo Lukoma Nantawetwa kwewaawo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda akalulu saba okkirize kwewaawo
oyo amukomboze olw'ab'embogo atuuke ebitaata. Direct flight. Bwana basimali banje batwebaza Katonda omutanda yasiimye ku mukolo gwali. Taata receiving abebifaananyi bakulima abega wali ddadi. Baabo nabano baabana mukamanga mulungi. Taata neeno gye bali mukamanga atukoledde omukolo. Amiina. Amannya ge mu bujjuvu ye Mbaleka Jonathan Okenya. Sanso mulaba. Bw'obanga oyagala omuyita erinnya eryangu ye Jonas. Since Luganda olwokuba nti artist ate ng'ayimba nnyimba eza Mukama erinnya lyakozesa eya Jonas ye mukulu. Jonas tusanze okulaba. Taata amuzaala Mukama amukuumye nga waali kye tukyebaliza Katonda. Okenya Charles Livingstone atuula ku mutala Kavumba eri mu Wakiso. Sebo mukulu mwana oyo Jonathan muzzukulu w'omugenzi Says Berireewo oyo ng'agalamidde kaliisize kyotera mu Buddu. Sebo bw'atyo muzzukulu w'omugenzi Mulindo Yosefu Maria era nga naye ali kaliisizo kyotera. Sebo taata tufunzaamuko kubanga omuziro gwe ngabi akabbiro gyerengesa. Oluvannyuma lwa Ssenga byonna okubikola yatumibwa agende akomewo ng'ajjudde n'omuwala Gloria. Buli eyali ku mukolo yali alindiridde omulungi Gloria alabise atya, ayambadde atya. Amaaso gonna ne ku social media baali balinze ensonga eno. Gloria teyadisappointinga muntu yenna, yayambala coffee brown n'ekitambaala ekya green era nga yaleeta omusono gugwe yekka. Twali tumanye nti Gomez ekika ekya semusemu ezifaanagana teziriva ku mulembe, naye Gloria ku mukolo gwe yatulaze nti osobola okwambala Gomez n'oyambala ne kkala endala mwatu ne bibrandinga bulungi ate era n'onyuma. Design ze era olabira ddala ezaali wansi ku Gomez eza green nga zibrandinga bulungi nnyo n'ekitambaala kye yali ataddeko n'akamuli k'omutwe akali aka green. Pozi n'obukomo bw'oku mukono bwe yali ataddeko obwa green yafuba olaba ng'alina okuteekako ekyo ekijjayo olugoye lwe okululabisa obulungi ennyo. Gomez eno yanyuma pozi nga togitegeera. Gloria yali very smart era yagattako essanyu, yagattako vibe oluvannyuma lw'okulaba omwami we Jonas. Omanyi kyekitegeeza? Era waatyo n'omuyimbi Pastor Wilson Bugembe yaliwo nnyo n'abayimbira ennyimba ezasobola okubasanyusa era nga bombi ababiri abagole balina vibe ate nga bambi bali basanyufu nnyo.
Bw'atyo ne Metron wa Gloria yayambala green gomesi okusobola okubrandinga obulungi n'ekitambaala kya Gloria kye yali ataddeko. Engalo zebaza Katonda ensonga bugembe ninayo request emu yokka. Akalulu kalabale kaliwa Hey mama. Omukali sigaddemu kasala kkubo bagyeko omuzindaalo. Muli agambye atya? Olinda ekisinga awo. I've been missing you. Aleka nsabe muwala wange akakkane. N'abapunta bakkakkane. Namwe mukakkane abapunta. Gloria, we are very happy today. You're so smart. Twin has sent me to bring you these flowers. As beautiful as they are, as many as they are, as infinity as they are, is how much he loves you, and he promises to be with you for the rest of your lives. Wow. Tato ulindo luzungu wa lutalwa. He looks so beautiful. Jenna has sent those very bright oranges, and he says as much as they are bright, they cannot outshine you today. Mwana wange temumuleta amalala. Gazetta. Naye muleke kibisaanira. Kaba mwongere. Gloria, we are happy to receive. Whoa. Wait. Kati who is to speak our language? Gloria. Balete. Kwa ajili sana Bas. Gloria.
tereddemu kano akokunywa kawaini akared nga kalaga nga Jona akulaga ntambulira mu musaayi. Eyo y'empaana yaffe y'ennono. Afumbye nga bwenfumbye ayagala omwami we. Mu mwami we tawuliriza bigambo by'abantu. Tagattamu bantu mu bufumbo bwabwe. Tagattamu bantu mu bufumbo bwabwe. You know, like obufumbo bubwenga ye. Kituufu. Omwami we kyayagala okukola mu bufumbo ekikoze ewooli tekigenda kukola wo. We. Yes. Ekikoze ewange tekigenda kukola we. Kituufu. Ayiga omwami we byayagala byatayagala abireke. Emikwano emingi ennyo nga gijja kulaba ebituli mu famire yammwe togiyingiza. Leeta emikwano egigenda okuzimba okweyongerayo. So mukuutira kufumba nze nfumbye 26 years ate nga nkyafumba. Mutabani wange Jonas kyenyinza omugamba kwongera kunyweza Kristo kubanga omuwala kyo kyemmanyi amwagala 100% saamugamba yagala nnyo omwana wange kubane mu kumwagala saamutuma kyenyinza obagamba nyweza Kristo bw'onyweza Kristo ebintu byonna obikola bulungi banyweza omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu yalumiriza n'agamba nti ono nno wamuhaatinze genda omwenenyeze ono nno wakoze bw'oti genda okole bw'oti kati beekwate nnyo omwoyo omutukuvu obufumbo bwabwe bujja banyumira mbaagaliza obufumbo obw'essanyu obufumbo obulimu ssente beeyongera okukola ssente ne bw'obeera ne byonna Yesu yagamba kigasa ky'omuntu okulya ensi yonna naye n'afiirwa ki obulamu bwe. Mukama ab'omukisa basumba baffe Kasayija ne maama n'abaweza ba Mukama Bishop wange Kiganda mwenna mbalamusizza Basenyonjo. God bless you olw'okulera omwana n'akola kino. Nze ebintu ebisinga byentera okulaba abantu nga balensa olujja lw'ebintu ne bijjula ebingi ne bibatagenda kukozesa. Kituufu. Baleeta sabbuuni sabbuuni bagabe ku kyalanta. Ekyalo kyonna okigabira siganye naye kati ffe banaye twatutta ebintu ku kyalo ne tukoowa ebirala bikyaliwo. Otwala bintu ebirala twabigabika abantu nga bagenda n'ebirala tutandika okuteeka mu motoka totambuza. Naye kakati ebyo babikola abantu ate nga bamaze olumu okufumbiriganwa ne bakola ssente zaabwe. Okitegeera kati kati gwe omuwala ali eyo omutono ogamba nze nninda musajja agenda okujjuza olujja alujjulizaani wabula kituufu alujjulizaani is you and him. Temuzibuwaliza bakadde bammwe kugamba bannange nze nninda oli agenda okuntwala mu honeymoon mu America. Okitegeera kugamba ng'olina obulooto bwo naye nga bw'okaddiwa n'obulooto bwo buli lunaku okaddiwa ate bamiwe batyo tava mu kifo naye ng'alina obulooto. Okitegeera ebyo ebirooto like fumbirwa mwami like bwe mufumbiriganwa Mukama alina omukisa gw'aleeta nga muli bafumbo. Kasita ozuula nti omusajja wange mukozi omusajja wange amanyi Katonda omusajja wange anjagala. Ekisooka kumanya Katonda, ekyokubiri akwagala. Waliwo okubeera nga mugagga nnyo naye nga gw'omwesibako. Okitegeera mami waleeta ono n'oli. Watyo Gloria omulundi ogwokubiri
yakomawo ng'akyusizza era nga yayambala blue mushanana ne input ya purple. Gloria engoye ze nga wenna kugambye mu kusooka nti yalaga nti omugole wenna osobola okwewala silver, osobola okwewala gold naddala mu ngoye zino ez'emishanana ate n'oyambala colors endala n'onyuma bulungi nnyo era tukiyite nti yeeyagguddewo engoye ez'ekika ekyo kubanga bangi babadde bazitya. Abantu abasinga bamanyi okwambala gold n'oyambala kasilver nga bitemagana nnyo kwe kubeera omugole. Osobola okwambala ekintu ekiri simple nga wookiraba ekya Gloria ate era n'onyuma ne kivaayo ne kiraga class. Zebaza Katonda. Abo mwana wange ate bwakomeddewo mu style. Jonas afayiriza omusango guno n'asaba nti otandika okuyita mu mpaaba ye nkusaavinga kesi yoli gituusa gy'oli otunule mu mpaaba gy'akuwaabidde otegeke okwewozaako okwo omusango omukulu gw'ataddemu gwe gw'okuddira omutima gwe n'ogubba n'otambula nagwo buli bw'obeera oguwozeka akwatagane ne kyamaani wange wali weewaawo agende amukwase mu mikono gye ye kati awo okumulabirira Wambuzi ne Wante oyo bibeere nga bikivudde mu mikono gyaffe mu gyammwe. Tiimu Hana kyemmanyi nti ng'abakulu bwe baatutise era bwe tutuusizza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze nina gwe nalabye yagambye simanya Jona bw'oyambala otya ekkooti emu ku buko obunaku obukujjudde ne ngamba kati ono yadiba era mami baboogeza ttima ono yadiba kati kyekimwogeza bw'atyo ate mami era mu Buganda omuko talina kukyusiza ku buko tekirina tekiriyo okugyako nze yakozeeyo ekyakabi nengenda nentuula mu kidaala okitegeera mami mwana wange nze namuzaala wamukuza ku buko omwami tasobola kujja ku buko ati nagenda atekemu ekkooti ero teyabadde sho kitu
yaddaze muzaala Kasita Gloria yayubye. ate n'ekirala tebannannyiniyo omuko waffe ffe twanyumiddwa si wammwe Okitegeera babi ate yayambadde suuti ey'enjawulo. ate omuko wa Betty Nakivuga ne Ssenyonjo n'abalala abanyumirwa bannannyiniye kati gwatanyumirwa don't comment linda owuwo nga azze okomentinge Okitegeera mami. banange mutuleke tunyumirwe omuko waffe kubanga banaye ffe tunyumirwa bino ffe twali tetumanyi tuli bituukako omwana ayagala omwana wange bw'atyo kufaana kuwona Okitegeera mami. Heavenly Father, we are thankful for the time that we have been here. It has been glorious in your sight and before the parents, well-wishers and friends. This ring which Jonas is about to give to Gloria, we dedicate it to you and ask a blessing upon it, a conviction that Gloria will have before the day of their wedding. It's a symbol of that unending love. It's a symbol of commitment of their love. bannange nze njagala okwebaza ennyo okusooka mu byonna abantu abatuwadde ku ssente zammwe bannange mwebale kutuwa ku ssente zammwe mwe mwakoze omukolo guno mukama abatuwera omukisa njagala okwebaza bakama exotic abaana batunze uniform mpya ku mukolo gwaffe nga teberangako wantu walala wonna abaana bakoze bannange abaana ne batambuza emmere eno eri kutuuza bantu wano wali bannange you did a great job njagala okwebaza omutimbi wange God's Grace event njagala okwebaza Mama Rita Kitchen bannange emmere batugambye yabadde mpitirivu njakwebaza barayili banaye ka makeup kabadde kayitirivu nnyo mwebale kukola ka makeup akalungi Mbakolisaayo nnyo mu mukolo gwa Gloria mulungi abasinga gumanyi nga Baby Gloria omwana eyokoledde foundation okuviira ddala nga muto paka essaawa ya leero twamulaba tuli bato era mukwano mukama blesses bw'atyo n'atwalibwa mu bitiibwa n'ayanjula omwami we Jonas wali mu bakadde be ennalumunye ew'omukyala Betty Nakibuka n'omwami Ssenyonjo. Kiba kirungi nnyo era kiba kya muwendo weesunangako naddala gwe omugole akoze omukolo ng'abazadde bakyali balamu kubanga teri kye tuyinza kuwa bazadde nga seekyo yoga katubaagaliza ekisinga mu honeymoon gye muli embaga yabadde ya Friday bannange olunaku olw'ejjo kyabadde kitokota era nga tubasuubiza embaga ya Gloria tugenda gibaleetera mugirabe era nayo mugyekkaanye Jonas webale kwewangulira muwala mulaalo omuwala alinga omukyotalo omuwala omulungi abawala abalungi tetusangika ate abawala abalungi bagamba tetufumba naye mukwano ogudde ku muwala ayina omukwano omuwala ayina laavu mukwano gwange togenda kwejjusa bannange nebaza ba service provider ababeddeko abakama exotic ashazo obwana bwange obwo bwakoze omulimu nga gwa tseedo gwa muwendo ddala interview ya mami kansubira ofuje kyoyiga nawe kyoyinza okubanga ate okozesa okuuma abofumbo bo mami we yatubuulirira bulungi nnyo eno Ebukedde TV emikolo n'embaga Josephine Amakulaga emanya gwe wena omugole aliyeyo omukolo wandiyagadde tugulage ku TV nga olabye Gloria mukwano twesige.
twesige tusobole okukola ekintu ekirungi tusobole okujja ku site tukulage obeere n'amaswape ga Bukedde omanyi kyekitegeeza nga Josephine Namakula ali ku mukolo gwo Bukedde TV esimbye mukwano gwange togenda kwejjusa just twesige tukwasa omukolo buli kimu kikutambulire bulungi nnyo tuddemu olunaku olw'ekya essaawa 12 zennyini abeera Royal Magic Touch ku makeup wange mweraba